Atulaba ku Daily News Channel Face the Point tulina owekitiibwa Kayitana agenda maaso n'okutunnyonnyola ensonga z'Abanyarwanda abalabikanga basosolebwa wano mu Uganda. Nze Shafik Alfadi tukyagenda maaso n'owekitiibwa Kayitana. Owekitiibwa Kayitana mu byonnyonnyodde kiraga okusosolebwa kw'Omunyarwanda kwatandikira ddala mu 1982 ng'Obote abagoba. 85 bw'atuuka ate kajjampuni n'abalagala mu bbwa. Kitwali tusuubira nti gavumenti ejja eneesobola okukyusaamu tulabe nga baba recognizinga era baleme kuddamu kugobwa. Ekyo tekyakolebwa. Essaawa zino tuli ku ki, Omunyarwanda ali ku ki? In fact oyogedde bulungi nti gavumenti Abanyarwanda bagisanyukira nnyo kubanga bakontributinga kinene mu kuleeta gavumenti eno. Era n'abantu abajja Abanyarwanda technically mu constitution oba drafting committee bye bimu ku nsonga lwaki bateekawo obukwakulizo obwo. Bagenda okusookera ddala nga bali bamanyi nti president agambye nti agenda kufuga ttaamu 2. Bw'amala ttaamu 2 then bajja kubanga bakola ki, bajja kubanga bafugira mu mpalo. Ne balaba nti Abanyarwanda baali bangi nnyo abaali bakoze contributions ez'amaanyi mu kuleeta gavumenti ya NRM. Kati ne baleeta akakwakulizaako akabasosola akabajjamu technically okubeera nga Bannayuganda bayinza okuddamu, ayinza okuva ku bukulembeze n'abuwa Abanyarwanda kubanga bw'oba omanyi bakintu musoke baserwanga mwalimu abantu bangi nnyo abaali bakoze ebintu ensonga ez'omuzinzi mu kuleeta gavumenti eno ya NRM. So technically ne bakola ki, ne bateekawo obukwakulizo nga baggalira Abanyarwanda wabweru. N'okutuusa essaawa ya leero gavumenti ya Uganda ekimanyi bulungi Abanyarwanda baali mpagiruwaga okugireeta mu buyinza ekyalemereddwa okulaba nga babeera recognized. In fact ekyo buli muntu yenna kyeyandibadde yeebuuza essaawa ya leero nti abantu abaleeta gavumenti eno mu buyinza bandibadde essaawa eno tebasobola kubanga bakaaba nga baba national IDs bazibajja nako. Waliwo ekiseera kye baali bazibajja nako nga basala ensalo nga bagenda wabweru wa Uganda nga baba passport. Omuntu bw'aba agenza okufuna passport nga basobola ogimumma nga abamu ku bo baana baabo abantu abakola ki, abafiira ne mugundi mu nsi abalwanyi abaali baleeta gavumenti eno ki mu buyinza. Era waliwo n'abamu ndowooza mwabalaba erugogo we twali nga tulonkinga ensonga eyo abaali bali mu kaaba amazima omwaka oguwedde. Kakati gavumenti abantu gye bandibadde beesuubiramu kubanga yeeno gavumenti yandibadde ebayamba okulaba nga n'essaawa ya leero abantu bakyakaaba ku nsonga y'obutuuze kyennyamiza nnyo. Naye ffe kye twakoze kiri kintu kimu, twaleese proposed bill nga tetunnabagendayo ku proposed bill ng'oggyeko gavumenti okurecognizinga Omunyarwanda mu ggwanga lya Uganda. Waliwo okusosolebwa okuliwo mu Uganda nti Bannayuganda bo oba ekitolebwa ekiti kisosola Omunyarwanda oba kiri ku gavumenti ku nsonga y'okufuna ebiwandiiko kwokka kwe kikyali. Actually bw'otunuulira abantu betubeera nabo oba amawanga getubeera nago tetulina buzibu nago kubanga ekisookera ddala kati nga Buganda, Abaganda nze nkiikirira Abanyarwanda mu lukiiko emmengo era buli kintu kyonna kyonna ekidiscussingibwa oba kyetusobola okuteesaako ekiteeso osobola okikola kyo kiteekayo kitegeeza nti tebatukola ki, tebatusosola. Amawanga mangi nnyo getubeera nago tetulina buzibu nago era wabaddewo intermarriages ndowooza okimanyi. Amawanga gawasizza mu Banyarwanda bawasizza mu ki mu mawanga amalala. Gavumenti yo yennyini ng'ekozesa etteeka eririwo yetusosola. Waliwo okutya nti Omunyarwanda ayinza okutuuka ne bamuddamu kye baamukola mu 1981 automatically singa omuntu aba akummye endagamuntu ng'akummye passport ekitegeeza nti ekya 82 kisobola okukola ki, kisobola okuddamu. Nze mbadde ndowooza nti ekyo kiyinza kuva ku kusosola okw'Abannayuganda abalala, amawanga amalala gakola Uganda, engeri gye basosola mu Uganda, then ne kiwaliriza gavumenti okukola ekyo.
naye ate tulaba bo tewali kusosola lwaki kireetawo okutya ate mmwe kati gavumenti yebeera leading ebintu byonna era ne mu kugoba abantu mu kinaana gavumenti y'Obote yagoba abantu gavumenti yekola ensonga zino singa eba evuddeyo neteekawo embeera bwetyo eyinza n'okuleetera abantu abamu bannakigwanyizi okuba nga batwala ebintu by'Abanyarwanda okutendewalirwa ne bakola kibataalikoze overcoming oba obutaleeta ekyo kisuubirwa ekiyinza noviirako okuyiwa omusaayi gwanga Uganda nemubamu kubanga okusosola mu mawanga kasita kubeerawo kwe kuba kukola ki kuddako ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga tu overcoming ekyo ekintu ensonga eri very simple in fact kyoyogedde kirungi nnyo nti obutaleetawo kuyiwa musaayi kubanga kisoboka tosobola kugamba abantu miliyoni 11 olwaleero mu Uganda nti abantu abo si bannansi 11 million over 11 million nti si bannansi awo obeera oleetera obuzibu eggwanga kubanga bano abantu omuntu bw'omugoba mu nnyumba alagawa era agenda mu nsiko okitegeera so kiyinza okuleeta akatabanguko essaawa mu nsiko ate ng'ayagala kudda mu nju kitegeeza ajja kukozesa mini yonna ate kati bw'olaba abantu obukyayi bwe babadde bagenda nga basiga abantu abasinga babadde balagira ddala nti Abanyarwanda be bananyini gavumenti eno era be batutte ebintu byakyo kyembadde ngenda okukuba yes kakati olabira ddala nti abantu buli bwe basiga obwo obukyayi nga already n'ekiriwo nga ne gavumenti nayo esosola abantu directly mu nsonga eyo ekyo kiyinza okuleeta wano genocide gwe ng'akiikirira Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda oyina ensonga z'okozeewo okulaba nga Buganda eyingira mu nsonga ezo eyogereze Uganda eyawamu okulaba nga Omunyarwanda abeera recognized kubanga Buganda gwe okusembeza obeere ng'okiikirira Omunyarwanda kitegeeza Buganda recognizes Omunyarwanda lwaki Buganda teyambako Omunyarwanda neyogereza gavumenti ku nsonga ensonga zino nyumizaako n'abakulembeze ba Buganda era okuva lwe twatandika ensonga eno babadde bali supportive nsuubira nti gye tugenda mu maaso nga tuli mu kusensitizinga abantu baffe okubeera nga bayimuka mu nsonga eno ne Buganda naye ejja kukola ki ejja tuyamba kubanga emirundi mingi nnyo tubadde tuli nayo mu nsonga zino zonna ze tutambuza era ndowooza mubadde mulaba ebitongole by'amawulire ebya Buganda nga bikola ki bikavalinga ensonga eno kitegeeza nti Buganda eri wamu nani eri wamu naffe era tusuubira nti ejja kuwagira kubanga ffe kye twagala ensonga eno tugiraba nti etteeka eya article 10 lyerina okukola ki okukyusibwa ne tuddayo ku tteeka erya 1962 eryakola eggwanga. Face the point ku Daily News Channel Oweekitiibwa Kayitana obadde oyogera ku bbiiro eri mu kuteekebwateekebwa so kuginnyonnyole Munnayuganda n'Omunyarwanda alina obweraliikirivu kati nti ssaawa yonna yalidizibwa gy'atalina butuuze. Actually okuva lwe twatandika ensonga eno nga 1 December twaleeta bbiiru era bbiiru eno gye tubadde tutambula nga tutalaaga Uganda n'ebitundu ebirala ebiri wano mu makati nga bbiiru eno ekisookera ddala egenda kukola identification wabaddewo abantu abeekwasa nti tebaawula Munyarwanda wa wano n'owaawa n'ow'e Rwanda egenda kukola identification certification dignity management and protection nti eyo bbiiru we tuba tugireese ezo ze limbu 5 bbiiru zekola kizegenda okukolako kakati nti eyo bbiiru we tuba tugireese era nga twamendinze article 10 okubanga tujjamu ensonga eyo akakwakulizaako ke bateekawo okubanga batusosola direct tujja kuba tusolovinze problem eno once and for all. Ate era eno bbiiru egenda kuyamba n'amalala amawanga kubanga lwa amalala amawanga agamaze otutuukirira naga agayita mu buzibu bwe tukola ki bwe tuyitamu other loving communities
loving communities kwegamba communities ezo ezitalina permanent settlement nga bwolaba Buganda ng'eziri ku borders permanent settlement nga bwolaba gundi Buganda ankole nti Buganda yo bwolaba article 10 definitely Buganda eyina that element ya indigenous Bunyoro ankole Acholi ne namawanga ne waliwo amalala amawanga waliwo n'eggwanga eriri Bunyoro eyo nakuba ndyerabidde naye nalyo likayana yes era abamu batandise okubeera nga batutuukirira okulaba nti eyo biru ekolebwako era esobola okuba nga emalawo ekizibu ekyo ekiriwo nga tufundikira Oweekitiibwa Kayitana tukubira ekifaananyi njawulo kyeri wakati w'Omunyarwanda Munnayuganda n'Omunyarwanda ali e Rwanda. Ekisookera ddala bwe tuba tugambye identification nti Omunyarwanda wa Uganda abeera amanyiddwa okuviira ddala ku LC1 okutuukira ddala ku ki wa RDC ne baddiso era ensonga za identification era mweyo element ze twagala okuba nga tuyamba Uganda government ezitegere esobole okwidentifyinga ensonga eyawula abantu abo nti yavudde owe Rwanda n'owawano eryo etteeka bwe liba nga ligenze nga limaze okuteekebwa mu nkola ejja kuba ekola identification eyo nti wagenda kubeerawo abantu abagenda okubeera nga bali ku bitundu Abanyarwanda bonna bonna we babeera nga basobola okwidentifyinga nti ono Munnayuganda. Olowooza tekireetewo okutya nti singa biiru eno efuluma ne lifuuka etteeka Abanyarwanda abali eri bajja kukozesa omukisa ogwo kuba kigambibwa e Rwanda eri omujjuzo mungi baveeyo bajje beenyige wano olw'okuba Kayitana namulabako sobola omutuukirira ne twogera Olunyarwanda ne mulimbalimba ne nfuuka Munnayuganda naye nga siri muzaale wa wano. In fact kigenda kuyamba nnyo okubanga kya identifying Bannayuganda kigenda kuyamba nnyo wagenda kubeerawo registration ey'abantu bano nga bawandiike era nga bamanyiddwa so bwe wabeerawo registration kitegeeza nti oli eyavudde eri abeera tasobola kujja agambe nti nze ono bwebanga registration tugikoze era with even other loving communities amawanga agatankanibwa agafuna obuzibu bwe butyo nti bweba tumaze okukola registration ne management eyo gye tugambye abantu bano bajja kubanga bamanyiddwa bulungi avudde e Rwanda ajja kuba tasobola kujja agambe nti nange ndi Munnayuganda kubanga olwaleero sagala kulimba omuntu eyavudde e Rwanda n'ajja wano era ne bw'omusango osobola omutegeera ekisookera ddala abeera talina waabeera nga LC1 chairman tasobola gaa nti oyo mumanyi so kati nga security y'eggwanga nga buli kimu kye tukola lino etteeka ligenda kuyamba abantu babiri gavumenti n'eggwanga ly'Abanyarwanda. Ekyokubiri okwongereza ku ekyo nti abatalina waabeera ne bw'aba afunye waabeera wapangisa akazi abatalina famire kyentegeeza talina kitaawe kuno kitegeeza kijja kuba kyangu okubaawulamu. Face the point ku Daily News Channel nze Shafik Alfred Kananura tulina Oweekitiibwa Kayitana ono nno yakikirira Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda oba oluddukanya eggwanga Buganda. Nja kusaba ekintu kimu kyokka gwe agenda maaso n'okutugoberera subscribinga ku channel yaffe osharinge obubaka buno buyamba eggwanga naawe kennyini kubanga eggwanga bwe liba terigenze mu kuyiwa musaayi nga lifunye okuluŋŋamizibwa bwe kuti ojja kubuufuna musonga ate bwe ligenda mu kuyiwa omusaayi naawe awewewaanira nti ate nze natereera oyinza okwekanga nga tobeddeewo olw'ekiyiwa musaayi ekiriwo. Face the point. Oweekitiibwa Kayitana nja kusaba nga tufundikirira obeeko okusaba kwowa eggwanga Uganda oba oliawo n'Abanyarwanda nga community abali muno mu ggwanga lyattu Uganda era mwetaaga supportive yonna basobole oba oliawo okwengeginga mu nsonga yamu mu ggwanga Uganda. Nsaba Bannayuganda bonna basupportinga ensonga eno kubanga etukwatako ffenna nga Bannayuganda. Uganda yaffe era ebintu byonna bye tukola tubikola nga Bannayuganda. Twagala Uganda ey'emirembe, Uganda ey'enkulaakulana,
Uganda erimu abantu abali civilized. So tusaba abanyarwanda mwenna gye muli okubanga mwenyigira mu nsonga eno bwe tuba tubayise mu consultative meeting okwongera okubasomesa etteeka lino lye tuleeta era bulungi ki bwe liina okubeera nga nammwe mubeera bannayuganda abeeyagalira mu nsi yammwe nga temuli momboze nga tufundikira akasemberayo ddala waliwo enkaayana wakati w'abanyarwanda n'abalundi mubaleseewa mu nsonga eno abalundi kuba baneiba ba Rwanda ye mwebale nnyo actually etteeka lino lye tuleese lya roving communities era etteeka ligenda kuyamba n'abalundi lino etteeka lye tuleese ligenda kuyamba abalundi ligenda okuyamba abanyarwanda ligenda okuyamba kubanga abasaamya batuganye nabo bafuna problemu eyo yes ligenda kuyamba amawanga mangi n'abalala bakyajja era nga tusuubira nti lino etteeka oba biru eno egenda kuyamba Uganda n'abalundi abali muno kubanga tulina abalundi bannayuganda era ne mu constitution mwebali nga bannayuganda so etteeka lino ligenda bayamba bonna. First point ku Daily News Channel mukkirize tubasiibulire wano ensonga zibadde nnungi ate nga nnene nga zeetaaga okuba obudde tujja kugamba subscribing o sharing information egende mu maaso n'okubanga etuuka kwabo abagivunaanyizibwako oba balina okugitwala mu maaso. Wekitiibwa Kayitana nja kusaba osibule abatulaba ku Daily News Channel n'obubaka obusemberayo ddala. Neeyanziza nnyo abatuwuliriza era abatulaba ku mukutu guno Daily News Channel era tweyanziza nnyo kubanga mutuwadde amatu ne mutuwuliriza era ne muba nga mutulaba. Tubasaba bannayuganda mwenna ffenna nga bannayuganda tubeere bumu mu nsonga eno nammwe bennyininyini abantu ab'enjawulo ensonga eno ey'obusosoze mubeere nga mugivumirira kubanga obusosoze mu mawanga kintu kibi nnyo kisobola okuleetera eggwanga lyaffe okuddayo emabega emyaka emirala. Tweyanziza nnyo tweyanzeege n'obubaka obwo. Nze Shafik Alfred Kananura nja kwebaza ababaddeko nga balaba mugende mu maaso n'okweyongera okulaba n'okusharinga. Ntumiddeko muganda wange gwenzirako owa Rice Motors asangibwa ebulenga ku Kidda enankuwadde makanika wa loole naawe alina omwana ayagala okuyiga okubwama twala omwana amukutendekere okukanika emmotoka ate atandike okunoga ensimbi dani okumutwala ku university aveeyo ate nga talina kyasobola kukola. Tweyanza nnyo tweyanzege ebadde program Face the Point ku Daily News Channel nange Shafik Alfred Kananura.